Eddakiika zino ziri 10 ezakayita ku ssaawa essaawa 4 ez'okumakya. Ennaku za mwezi ziri 6 ezikongose ku mwezi ogw'omusanvu ye Julayi 2024. Eddoboozi erya musajja wa Kabaka Made in Serikali era nze nkubuuza ku makya ga leero. CBS empadde obwesigwa n'obuvunaanyizibwa nti embeetera pulogulaamu eyitibwa Paalamenti yaffe. Nkwebaza nnyo togifuula ndagaano okuba nti otambula n'okumanya bulobera ku CBS FM. Made in Serikali erinnya lyange, pulogulaamu eyitibwa Paalamenti yaffe, radio gy'oli eyitibwa CBS Central Broadcasting Service. Tuli mu Masengere, P.O. Box M27660. Awo bofuna bulungi esimu eri 03 3 233 oba 03 3 234 oba 03 3 8 oba 04 258 awo wali wano musajja mukulu yakwata essimu waziteekako n'abanga naawe osobola okutuusa obuvunaanyizibwayo. Tubeera bangi, sibeera bw'omu. Eno si one man show. Tubeera bangi wano nakwata amasimu nawe tuteekateeka pulogulaamu eno ku lwabeene. Tubeera bangi nanga nsereko gwe obukulembera vuga. Abakulu nja kubamba kwanjulira naye kansooke yaba wano batuuse kamba kwanjulira tuli nabo osobole kumanya baani abagenda okutembeeta ensonga abalala ojja twegattako bajja mpola mpola naye nga bakulu njala beebaza management yansabye mbeebaze Imam Kasozi mwebale kujjanga buli kaseera mulekerera ebyokukola mujje muteeke ettaffaali ku leediyo y'Obwakabaka nti bannannyinimu ne batambula n'okumanya bakama bangambye nkwebaza Imam Kasozi nti webale kujja buli kaseera ne banno mwebale nnyo mwebale dda anti nze asobole ngamba ekintu nga nze naye nakituusa bansabye ssebo Imam kyaba tukusalamu ssebo abawuliriza n'abagoberezi ba rediyo y'obujjajja 88 ate n'abaagazi ba pulogulaamu eno eya Paalamenti yaffe tenazuula nti bayitirivu. Amiina. Kuba eyo gye mpita kati eddoboozi baalikwata eri akasozi eddoboozi balimanyi era abantu abamu ngenda bagaa nti siyenze bagaa nti eddoboozi lyogedde lyeryo mwenna betwabadde namwe mukuziika ekangulumira benasanga juze ebukoma nsimbi munzikirize ne bannange bonna abali wano mbalamuse n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Oba emirembe n'okusaasira n'ebyengera bya Mukama Katonda bibeere nammwe. Oba oli awo naali badde sizze wano kubanga naakadda maze wiiki 3 siri mu Uganda nali nagenda Makka kulikayo era nakomyewo mu wiiki eri ewedde. Amiina ennene. Kati ate ne baŋŋamba nti oluwalo olukoze eki lutuuse ng'ate mbadde ngoberera. Obadde ogoberera? Mbadde ngoberera ebitambula mu ggwanga. Ne ŋŋamba nti yadde eddoboozi likyalimu ekyo kanzije oba oli awo oba olina kyogata bwe mbadde nzija nsanze omusirikale awo ku kkubo nanga nti Imam Kasozi mbadde simanyi nti ammanyi naye Imam Kasozi mwebadde kusomesa gwanga naye betusomese musomesa obabawo balabika tituwulira. Omusirikale yaŋŋambye ne namanya omugaso gw'ekintu kino. Ekyokubiri juzi bwe nali ŋŋenda e Makka nsimba layini ng'abalala bonna kuba siri wa VIP. Ate abantu bonna abatambula bw'obuuza Medion ali wano oba Kakoozo naali wano okusimba layini yennoomu. Obutasimba layini kyekitali kya bulijjo naye abantu bawano bonna bwemugamba musimbe layini ye ng'alaba nti wamuzizaayo mu P1 ne P2 primary gyasimbira layini nzimbirawo mu banka oli asanga musimbi layini nabayita ku maa anti kakati balowooza nti okusimba layini naye ensi yonna okusimba layini eki nekino kyentagala okwogera we nali mu layini Entebbe nga ndi very comfortable newajja omwami gwe simanyi n'agamba nti mmwe ono mumusimbisa mutyano layini mumukole kwagende simumanyi kwe kubuuza ne mbuuza lwaki wamusaazaako
samusazaako terina musiraamu terina musiraamu n'agamba mukole kwakole ki agende njagala kwogera obukulu bwa programu zino zetubaako kimwekitere naga nti nemugala lwaki naga nti ono buli nsobi yonna gye munakolera wano ajja kujogerako nolwekyo bwe tulaba ensobi eyo ng'abantu bazikola tuzogereko zijja kutaasa abantu naye bwe oba njogeddeko tompa feva lwakuba nti ngenda kujogerako longoosa bulongoosa ekyo kyokola abantu bonna bakole ki baganyulwemu nze Imam Kasozi okusimba layini awantu wonna sikinaamu buzibu kuba ntambudde ensi yennoomu obutasimba layini era bwe ndaba omuntu ng'awakanya okusimba layini nga manya yakava mu kyalo oba awangalire kuno okwaffe nozi ogenda ku airport nga singa layini baba bagirambuludde eva wano neetuuke Kamwokya bw'ogenda okulaba engeri gye zirikola ki naye entebe sisuubira nti at a given time wabaawo abasaabaze 8 oba 10 kizibu nnyo nobeera ku airport nga kuliko abasaabaze 3,000 bw'otasimba layini ogenda kukola otya nolwekyo balamusiza mwenna nsaasidde abantu bano wammanga Sheikh Abdulbedi Kamlegia ne family ya Lutale okufa kwa Asadu Sentongo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nensasira family ya Musa Kaliowa ekangulumira ebukeeka namwe basasidde nnyo aba Abubakari ne baganda bo mwenna nabo abekika kyenjaza kuba badde bamaanyi nnyo okubona abadde mukulu mu gundi lyabwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun era nensasira family ya Malende olwa Abdallah Hassan Waswa eyaziikiddwa naye ku Lwokuna n'ensembyayo family ya bajjajjanga ab'enkima ab'ekyanja ba Muhammad Kigundu Hamisi Kiwanuka Usman Omugenzi Bisegerwa ne Haji Muvunza olwofa kwa Ali namwe nategedde naye byonna Ali Hassan Waswa ne Kaliowa bafudde lunaku lwe lumu ne baziikibwa lunaku lwe lumu ne twegabanyamu bwe tutyo mbasaasidde nnyo era mbakubagiza oba temwandaba olw'eddoboozi lino mukakase nti mundabye. Salaamu alaikum warahmatullahi oyo ye Imam Kasozi Idi ye ava makandidate Zamzam era alhamdulillah abalala twegaseeko abali wano ye Honorable James Kakoza Mutagoye Nkenge musajja wa Kabaka mugambi jangu osituluse eddoboozi bitugenda okwogerako bikwatako sebo Honorable Kakoza tola ku salaamu. Wa alaikum salaam banne nsanyuse nnyo mwami Medi bafunye omukisa olwaleero okubeera n'obulamu bayisengalo mu maaso alhamdulillah era buli lw'oyimukanga ku makya webaze Katonda lwaki wooli. Medi njaga okwongereza ku ddoboozi lya muganda wange Imam Kasozi batuludde ebbanga ddene nnyo nga tuli mu bintu bino ne rediyo eno ekoze ettaffaali ddene nnyo mu bantu okutambula n'okumanya najja wano ebbanga twatunge ojjukire twasookera ku Mambo Bado naye kati abantu timu yange ne Mambo Bado ba minister tukyaliwo MP tukyaliwo bonna tukyaliwo wandi bakulabamu ansaina ndagaano nabo social contract ekyo nkikiriza naye okwebaza kya mu butonde era njaga mukama wange Kiwalabye Male yangamba nsereko ina omukisa ogwo ofunye bita social capital kyekituufu lazima nimugamba ati ofunye social capital kozi Kiwalabye Male nze njagala sente yali ngamba ki yayaga nti ani akumanyi kye bayita social capital ani akumanyi Kiwalabye Male ekyo yali akutegeeza naye oli bwe bamubuuza nti ali akumanyi ng'otera okubeyambya ennyimba imbaganza ensula muyenga akumanyi nze nvuga benzi yeye bweri bwe yakitegeeza social capital kitegeeza ani akumanyi anaayimirira awantu Kiwalabye Male ne bwaba waliwo ensonga gaye nti ekyo Medi tasobola kukikola abantu babaganira kyekyo omusajja kyeyajja agamba nti ono ayimirira atya mu layini kyebayita social capital valuing what you contribute kisinga sente obukulu anze kankuwe iwala nnyo nakifuna mu parliament kisinga sente kisinga Kiwalabye ngamba kituufu yakugamba kituufu mu parliament ogogenda mu by election
ewedde ejinagenemu nga muganda wange Matia Kasamba afudde benesimba nabo basagaba sente nze sawa ayiwadde nusu akalule nkasinga ne mbabuuza ne banga nti ebintu byokolanga ne byowakola ne system zewaleka mu parliament nga za bwerere ne system ngenda kutandikira ko tutambulidde banga era buli lwe twazze buli yavudde mu parliament ataja agamba nti mulonde Kakooza buli yajja mu parliament mulonde Kakooza kati ne mbabuuza nti ate ne social capital tebagigula era omuntu akujulira n'akuweera obujulizi n'agamba nti ne bama mu busalo obulago temutta ayina amazima byayogera bituufu kale eno CBS ebintu bye tubeerako ne twogera ffe abamu babitwalange byolubala naye ate bitubeezeza buli woyita baga nti oyo musajja bwebeera ensobi agyogera bwe gabeera amazima akola ki agogera amanya gosebo Kakooza James Mutagubya linnya ly'abaami b'abasajja ba Kabaka bedda abagenda okununula eyo enkenge era bali kyotera eyo gye tuzaalibwa tetuveeyo oyo Honorable James Kakooza netuli naye tulina Imam Idi Kasozi ate nziuka emiseni ngenda Entebbe nenzija Honorable Kakembo mbwa tekamwa tola kusala musebo bwana Medi msajja Kabaka nayanziza okumpa omukisa okubuuza kubatuuliriza nabo nabateze CBS radio bujajja ndalo kuva mu kitundu ky'Entebbe bakola kyamaanyi okuleka wendala zonna ne basalawo okutega eyaffe njagala okwebaza baganda bange bano bateeseza bulungi naye bagenze ne boogera akagamba akansomooza kebeta akasosho capital mu kutuufa singa bakakolerera oli yakingamba kandi badde katuyamba wange kiwalabe male mukama wange nkawera obujulizi babaloga bawa testimonies nogenda mu kyaki nowa testimony nze nange kigambo social capital nkiwera obujulizi ku bantu b'Entebbe nze saagula kalulu nenga abantu bakaaba bukabe ne 2016 bakaaba maziga lwaki omwani okakemba baki bamukoze batyo ngendo okujja mu 2021 nga olumaga Kakembo era bwentu nempangula nze Entebbe sasa soladde ekikumi era njagala okwebaza abantu b'Entebbe kyobula bwe mba nkola emirimu gy'Entebbe sibatiririra kubanga mmanyi gye banzija saagula kalulu bampala okuba bamanyirira mu busobozi nali tested kakyovula bankola nije Ssaabasajja Kabaka kati njitandise bwana Medi nzikiriza yesebo nsabireko ku Ssaabasajja Kabaka butule bitambula ku social media ng'abasajja abaganda kitwakatako okusabira ku baffe kyamazima omuntu yenna alwala naye abantu abamu bataza okuleeta ekyejo mu bulwadde bw'omukama waffe twaga tumusabire Mukama amusuuse amina bamusuusa ate akomewo nga bwana basiimye alamule Obuganda alabe ne ku bantu be nga takakiddwa bukakwa awatali Kabaka tewali Buganda naye Kabaka atuulira ennaku ng'abantu baffe abamu batukaabya amaziga ate abamu basajja bakulu abatuuludde batusinga n'obukulu abamu bali ku social media nze abamu nzenna tata wange alina Bulaayi yali mu America naye apeza ku social media twabimbye n'okuyomba jjo nemugamba dadi mwegendeze social media agenda tusuula eddalu Obuganda bwetaaga kusabira tubasabire nnyo njagala nno okusibula abantu bano waliwo baganda bange abafiiriddwa Honorable Nsamba Patrick Oshabe tumusaasira yafiddwa taata we tuziika nkya tulina okusaba twagala omusaasira Mukama amugumye mu kaseera kali musikangu muganda affe Lumu Richard wiiki ewedde twazika ne maama we naye Masaka eyo nakamate wekobe mwanyuko basingaawo mwanyinaze mwanyuko twagala okusaasira muganda affe Lumu Richard twazika mu Lukaaka bonna bagendera mu Lukaaka twagala bakulisaayo mwebala abamu kutukiikira ffe twali mu budget nga tulwanagana budget Museveni yali atuddiza tugamba bamu bannaffe mugende mutukiikire mu kuziika Masaka ffe katumalize okufaafagana n'ekya budget tubasaasidde nnyo ba honorable members Lumu Richard ne mukulu Nsamba kanisikiza nange embuuze ku munnange waliwo azadde abaana iwaffe Entebbe nabatajjoyisi yazadde bibigaalo muwala wange njagala omuyozaayoza muwala wange yazadde omuzukulu gyali Entebbe awe Katabi Busambaga yazadde omwana omuwala oyo ne Commander Bayinako omusajja wange wa mu Lugonja ono yazadde baby boy otalabete yazadde omusika era nobayozaayoza n'okwebaza Katonda nti bebale okutuuka ku kkula eryo ery'obuzadde Mukama agulumizibwe era atenderezebwe sobala nnyo bala ddala Medi omuzukulu yani Mugisha yani omuzukulu Mugisha amutuleba kumutuuma linnya taata mama amuzaala Wakobe ate taata Wang'onge ampuliriza byebyo nkwebaza okuba nti ali ku mukutu dakiika zizo ziri 25 wala bajja kutuuka tumanya batuuka leeti bajja tusanga katutandike ampuliriza bingi ebiri mu ggwanga naye nabadde ne bannange nitutunuulira kiki tuba twogera ne banga nti ansereko abantu bagambe tutunulidde bino bannange tukola na program
ne bangamba nti tembete ensonga mpulirize gyoli sabbiiti eno gavumenti yayongezaayo obukulembeze ekisanja kya basentebe ne bongezaayo ennaku endala 18 gy'emyezi 6 ng'egamba nti minisita wa gavumenti z'ebitundu yagambye abamuli ku media center n'atugamba nti minisita ya finance ebyensimbi sente teziriyo ampuliriza kinajjukira muli gwa kusatu gavumenti ekola bweteka sente ziriyo mweno budget n'egisindika mu budget ejja ng'ate nayo kakembo sente baaziteekayo kakoze olidde bayongeza nti jja kulonda mu mwaka ogujja mu kisanja kijja sente ziriyo naye nga nayo teziriyo kitegeeza kumanya ebyobufuzi kakooza twali tukyali awo bannaffe ekitongole bakiyita Afrobarometer nga kinoonyereza 2024 kyagambye kyafulumiza nali omusajja wamita yabadde Kibirige Francis n'ategeeza n'annyonnyola abantu babeene naye bategeeza bwe bakoze okunoonyereza ampuliza nywera kudda mu kikukaatiriza ne bagamba nti Uganda mu bantu abaagala enkola ya demokolasiya tukwata kyakubiri abantu abasinga okuyenda demokolasiya mu Africa tukwata kyakubiri ensi ziri 54 batunulidde ensi 42 nanti bagenza okukebera emyaka gye bamaze 25 nga Uganda tuyayana nekufuna demokolasiya kitegeeza nti bwoyayana kitegeeza abataliiwo si ekyo kakembo oyayana sitegedde bulungi omwana akabira kitaliiwo akabira kyatalina machuwa sitegedde okitegedde bulungi machuwa machuwa era bulungi yagambe yaning bayayana konza bayayana Uganda ensi esemba yotayanira demokolasiya bagiyita Mali ninga ensi ekulembedde okwagala demokolasiya bagiyita Zambia Uganda kikwata ekyokubiri eno yadde mukunoonyereza kituyita save era n'agamba banyuza ebintu bingi bayogedde yatunyonyole banoonyereza ku demokolasiya ne banoonyereza ku nsonga ya buli bwenguzi corruption ne bagamba nti abalonzi kakembe tebakyabakkiririzaamu nti mukola byammwe bakooye abalonzi bakooye ate bayenanye enkola ebiina ebingi enkola ababaka ba palamenti bakola byabwe si bya CBS si bya Nsereko naye abanoonyereza abakulembeddwa Francis Kibirige si wengeyo sabbiiti eno President Museveni yasayininze ekigambo kibali kyasaana nnyo wotobadde Imam Kasozi appropriation bill oluvannyuma lwa parliament okugiteekamu ennongosereza ey'obuwumbi 775 ezaali ziraze onangambe elsewhere ezaali ziraze awalala kino kyadde President Museveni okufuna obukambwe otali bumativu nekiri nti sente zaali zigenze mu bintu ebirala ng'ebyobulimi ebyobulamu nti sente zino kino kisefule nyamusene ebifinga mbiteeka eno nazo zigendeko mu loko zigendeko eno n'ebirala byonna naye kirungi kakembo wali ona jatubuulira President Museveni abamwagala olunaku lw'eggulo jjo babadde Kololo nga bakoze emyaka 6 egy'ebyobufuzi byabaddemu Kololo yawuumye mbu saabaddeyo nejjo adakulira ensonga yagitembeese Seninde mukyala Seninde yadda mu kutembeeta ensonga eyo yampuliriza enkolo gyabadde Kololo njagala honorable Kakooza honorable Mbwatekemo Kakembo tusooke ekigambo kikwatagana ne appropriation omanyinzi ebbanga lyemmaze wano nkaabira nnyo abantu babeera okutambula n'okumanya owakane ng'olina kyonyumya nga kyekyo Lonkaso atugamba nti abantu bati asajja ebigambo ebitwogera naye Kakooza kyogere ku leedi eno abantu babitwala nti byebyo kati naffe tuyita abantu batwagala abantu bagguse ensonga James Kakooza mwe mwalekawo system yenkola ndowooza mu parliament kino nalabyenga kyabaddemu obuswavu Mbwatekemo yanantereza nalabyemu engeri y'obuswavu budget mugisomye muyisa abantu president yagambye mukamawo Kakooza ebyomusajja Kasajja sino kyenziramu this is wonderful
kati enkeera ate bagikomezaawo abantu bajjudde mu parliament nalingizaayo waliwo kali kakembo abantu abasinga obunyimukyera kati ate n'abagaana kati abagaana babadde bangi abaganyi babadde bangi nyene abadde bakkiriza nze kyenalabye ng'abagaanyi babadde bangi nga bakkiriza adde batono ne sipiika kyamazima nga bogambye nti kyabadde kyabuswa n'agenda kirwa sipiika kyeyawulidde ayinza okuba anti amateeka gawe bwe gafaanana ye kiyawulidde yawulidde nga aye bangi kati nze wabaddewo kumpi era nadde waggulu eno kakooza james kino njagala goba osooka ensonga eno eya appropriation kyekitegeeza obuswavu nzinigala byobuswavu kakembo nigwe mpadde ekyanatereeza ku lwa banne kino kitegeeza ki eri parliament james mwalekawo systems okay ekisooka ekibuzo kyobuzisa kya buswavu nti parliament ne minister wa government ebintu ebimu babitwala ng'ebyokusaaga nebibabeera baswala njagala okuwa ekyokulabirako nze nayingira parliament mu 2000 ne tuteekawo systems nga government yegaanye twasooka systems n'amateeka government bweri yakolanga enyanjula ye ya budget eyo gye baasomanga ekiro 6 okyagijukira eyakuva 9 awo bagikolanga kiro abantu tebasula nga tebeebase ntuga nti ebyo byonna tebibeeramu bwesimbu naye tukole systems ng'omuntu wa bulijjo ava ku kyalo najja waggulu kuba balina system executive yakolanga budget bagiyitanga bottom down nga executive yekola naye nga tekoze consultation zimala kuva mu byalo oba kuva mwero seas zetwatandikiramu ntuga nti kateekewo etteeka mu budget buli omu abeere mu mativu ku buli kyagenda okukola ne tuteekawo kye baayitanga budget act twagitandika 2003 budget act teeka erya budget embalirira nga likuwa obudde lw'otandika okuyita consultations abantu okuva ku kyalo owulira chairman okujja mu LC chairman 5 ne okujja ku permanent secretaries ne mujja ku minister mpaka waayitiza tuteekawo obudde nti budget circular call egenda kutandika nga gwa 9 August minister akuŋŋaanya ebirowoozo byonna okutuuka mu 11 ng'ebirowoozo byonna buli omu alina kye yeetaaga mu bajeti eyamaze okukyogera nga bakikuŋŋaanyiza mu January oba February figures ezirondeddwa activities ezigenda okukolebwa omwaka bazireete mu parliament figures zogerebweko basetinge ne priorities amanga priorities oba nkyogere ntya mu Luganda nti basengeke ebisoosowazibwa owulira ne tutuukawo nti ebintu obo ababaka ba parliament bo bamanyi mu byalo gye bava kubanga ababaka ba parliament ye summary of Ugandans kye tuyita indicative figures ezandibadde zikolebwako nga ziteeseddwako buli omu ng'amanyi ompulira ssebo ne tuteekawo ogwokusatu nti baminisita banaleetanga policy statements kwega budget eyina timelines oba eyina obudde bwazo bwe mukolebwa nti bamumala okumanya byonna bye mukuŋŋaanyiza ne policy statements government sector zonna zerese figa nga muzikiriziganyizaako kati awo ababaka ba parliament oba government ereete ssente weneezijja the tax measures policies mugenda okutuuka ogwokutaano okumalayo budget okugisoma nga buli omu afunye consensus ng'ali mu mativu mu figures 88.8 CBS eddakiika zizino zirabiri mu bbiri ezakayita ku ssaawa ezibulayo ku essaawa 5 banaganda ekipya kiki tubanjulira look solar power abalina kalenda yina akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esokedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor nga ewangala emyaka 45 ebbo balina offer eri abamasomero amalwaliro bank n'ebitongole ebirala byonna mwabeetaaga amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi entono
bayina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya colored mu nzikiza bw'okuwa sola amataala 4 ku 9,000 sola kuli tv 7,500 kale bagamba nti wona bbeeyi y'amasannyalaze ng'ofuna solar power okuva mu bannaffe ba Look Solar Power bagambye basenguse Kampala gye bali Masaka gye bali era nga basengwa ku Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road kisinga namba 7 Kampala basenguse baze ku hoteli ya bagita G1 hotel ya mulembe nnyo ko bazze era nga bali bakubire ku simu 0758 15 19 14 kyali program itivwa gye twatu mu parliament yaffe nga bakulu yakatwega tulina Honorable James Kakoza eno muzindalo kati Honorable Kakembo Mike Mbwate Kamwa atuno ne Imam Idi Kasoza labe byofuzi mbeera yekiwalimu ngeje bitambula omulama yakatwega tako tuli kukuzayo kwa parliament kuzayo teka okuzayo budget James Kakoza tulide Honorable nti emyaka kajiwa za 2 neguno gwe mulundi gwo kusookedde ddala mu myaka 2 giyise okuza operation bill mu parliament ezo system bwe twaziteekawo omwata system ezo system nteekawo budget act ng'ekuwa timelines mwoteeka okuteeseza figures mwena ne mukkiriza kubanga budget yaffe eri down to top kwaga mwena muba mukkirizganyiza omwezi gw'ennaku 31 May budget eyo figures zonna ziba zimaze okuyisibwa nga muzikkirizganyizaako nga ne minister amaze okukkiriza nti ki ekintu kyekituufu kaakati gwe bw'okomawo n'ogamba era in fact n'aneewunyiza president biru eno okugiza singa teyagiza naye yandibadde mukyamu kati Kakoza wayagadde abaka parliament bajemere president no kyentegeeza bw'otagoberera system bulungi ekivaamu ebeera nsobi kubanga wabeerawo checks and balances appropriation bill banengeri gye bagiyisaamu ne systems okuzigoberera singa president yazda teyagizizza yandibadde nsobi naye yandibadde mukyamu lwa nsonga nti engeri gye bayisa nalabye ku ansadi yaabo systems zetweteeka bw'oba oyisa budget yonna total budget togiyisa kivandulo eyo appropriation bill gyenjogerako oyisa buli vote ya buli muntu Kakoza wa sente bweziti Kakembo wa sente bweziti Imam Kasozi omanyi kye baakola bo baakwata bukase ne bagatta Kakoza made in Seroko nani ne bagiyisa nti local government ne bagisa vote ekyo mu checks for accountants omuntu asobola okwaplodinga ku system n'akyusa figure ya Kakoza n'agiteeko wa Imam Kasozi n'akyusa ya Kakembo n'agiteeko wa kyabuswavu oba oswavu wito oswavu ebuulize eri president no kyentegeeza nti bwe bataddewo system bakirabanga buulize si buulize bubeera bukyamu lwaki buswavu kubanga bakuteereddewo system togigoberedde kati ekivaamu ogenda kukola ensobi kyovola president bwe yatunulamu mu checks and balances naga nti abaayi mulimu ne ssente ezayisiddwa kankwongere n'ekyokubiri tewali figures zebakkiriza trillion 5.7 minister ekiro n'aleetako olugenda ng'eyongera obuwumbi 22 budget committee tegidiscussinze ne baga nti eno ye total figure ne bagiyisa ate nga yandibadde eddayo mu committee kati wamo ekyo ffe twakitanga smuggling figures yali badde eddayo akakiiko akakwatibwako ensonga nekagiyisibwa mu tooki ekyatuteekesawo system yonna nti buli bw'oba oyisa budget oyisa vote by vote nze Kakoza bwe nzija nsindo sente ze ngenda okufuna omwaka ku ansad kubeerako nti voting ze ngenda okufuna naye bw'ogiyisa ekivandulo n'okwata eno local government eno central government ekibeero mulimu figures ezigenderamu nga sizitegedde era bwe nzija okukunanya okukebera actually mu accounts legally eyo ne budget yandibadde queried auditor general yandigikwerinze nti process teyagobereddwa bulungi kyovola ye president yakise sabotage kubanga mulimu figures ezagenze owalala nga teziteekeddwa nkugaye nti process eyo yonna njikuteereddeko okulaga nti waliwo okwewala ebyo byonna ebizibu byonna okwawukana bw'obanga oyagala enjoki obutajja mu compound yo tosimbangawo bimuli kakati minisita kyeyaleeta president si yamutuma
anti nkulaga nti obwo bwali bunafu bwa minisita nabwo buswavu okubeera nti yaleeta budget n'aleeta ne kolugenda ekiro ne bagidisika n'atakkiriza naye osanga mwalimu ebiyita ekiro kati ensi etambulira ku ki anti kineebuuza nti baganda bange bano babaka bali mu palamenti kakembo leka malirize ensonga nti baganda bange abali mu palamenti bwe babeera bali mu palamenti nga bayisa amateeka be basama of Ugandans bateekewo ennyo omutima buli kye bakola mu palamenti obuswavu obwo babuwone kubanga bayisa ki bakomyawo ki era bwe twalaba omwami Medi bwe twalaba nti ensi ekyuse kwegamba ekisobo kikyusa amaaso ne tuleeta ne biiro endala eya 2015 gye tuyita Public Finance Management Act nti eyo ekuwa system okugirongosaamu obulungi twagitandika 2015 tugirekawo ne tugibalekera bano naye kati bwowulira ekiva mu executive ne parliament ate nga abo bennyini basooka kuteeza kibeera nga ababbi ababiri kasitenga baneegaana okutuukira nga timukiriziganyiza ekivaamu biyiika oyo ye James Kakooza kangende ewa Honorable Michael Kakembo mbwatekamwa Honorable Kakembo gwadde mu parliament yesewo bwana Medi n'abatuliriza katonyo kalike nagambye nti nalabye abagamba mukita ai the eyes kati ate nalinga abangi Anita Among si yagenze nabo n'agenda n'abatono Kakooza badanyo Honorable aganti nenga wadde mu buswavu nembu njala kubuuza Kakembo obulizi bwa Anita Among bwe yalaze Kakooza abulinamu buzibu ki bwabulinamu njagala kukkanya ne Kakooza bayogedde ddala kyamazima Munnayuganda yabaddeyo ng'awuliriza buno buswavu mukulu wange Kakooza senior mu parliament okusinga nze agambye tekibanga nawo fabamu abapya bagenda mu parliament naffe twakyewuunyiza Kakooza agambye mungi balekawo system nze nakkiriza nti system yagobererwa era system eyo gye bagoberera baminisita bagiri wakati naye nawulidde ebbaluwa president gye yawandikidde speaker n'enkaabya amaziga ng'ebimu ku byakugamba nti parliament yayisizaamu ebintu byayo nga temaze kuinvolvingamu executive awo neteekawo question mark ne layini executive nga teri represented nayogera ku corruption nayogera ku patriotism nengamba parliament yaffe eri corrupt wetyo fena tugasa mu katogo nti ye kituufu parliament yaffe teyagala ggwanga lyaffe tena mwoyo gwa ggwanga kati ate nga tugamba parliament y'abantu twajja president ng'alabye ebintu nasirise nendoza ati president mutuufu netugamba katukoze tutya metako okwefumiitiriza era kivulaba kya buswavu president wadde yakikoze yagala kwejjako omusango naye nze ngumuteekamu aguli wakati kyengumuteekeramu first of all kwe kulonda baminister ab'ekibogwe abatali competent abatamanyi kyakukola abasajja baminister mu NRM gye bali abasajja abayivu abalina experience ngoye nyini kya person wa committee kuyesiyaji very experience man umanyi bulungi naye bali no bachairman ba committee nibajja baleta minister alina okudefendinga interests za government mu committees kubanga nze gye ntwa ku committee yange education minister yajja ne team yeyo nanga ba presentinga budget framework paper ajja minister era minister alina okudefendinga position ya government minister education yani Yoweri Kaguta Museveni mchala ogu yatuwanga minister naye asindika buli Jesse Muyingo wanze mo senior ajja Jesse Muyingo tubana ye yata yosangako adelegatinga minister we Jesse Muyingo gutukakasa nze mutege yange Jesse Muyingo asana kubanga ina experience musajja muyivu era bwajanze ne mulante Jesse Muyingo goze manyandino omuntu omuyivu is a PhD holder bogandi minister wa education ajja konzi kanfuna omukisa ombuli Jesse Muyingo minister of education kakati mbadde nkyakonyumeza olugendo gye lutambula nga tukola budget olugendo gye luveeyo mu committees zimala okudiscuss nga ne minister waali natandika okuwolereza buli item erimu agenda nagamba ffe ono kye twagala era tumuwuliriza nnyo ne tubiyisa bwe bifuutuka eyo ne bigenda mu budget committee era okumanya ngezi bwe mala okulonda bula member ba budget committee ekoma okuba chairperson ba committee bano neno ne vice ne ssentebe nabo nekola ki ne bagatta ku bali abali eri ne bakola timu kumpi abantu nkaga n'okusoba ne batandika okusunsula budget kawayiro vote ku vote nga ne ba minister gye bali abakiikira government buli bawa ya president ng'agamba nti bayise ebintu
nga tebainvolve mu executive ena kutekutema medicine ko nga boli kuteko nemanya Uganda ne obuzibu bwa amaanyi babango ne president gwe tulina ne baminisa be balonda okujja omukiikirira binatebe bakola ku floor of parliament gwe tubeera anala line number meza yota front bench ba minister kuliko vice president kuliko prime minister kuliko keke kiryowa oyo mwabuzi wa mukuru bwe kigera masa akibeeramu era akyogerako era bwo mukisa okwogera kubigenda mu maaso kati nebuuza atani ageze nagamba president ndisebo mukama afa basajja bayisiza budget ekivandulo nga tetuliwo ani ali supposed okwa advising parliament mu byamateeka kiwanuka wali prime minister wali vice president atulawo minister finance wali n'okwongera okola nti bannange bebe nyine ba minister ono byabadagezaako okutuzzaako ngufulala wakala parliament bebaleeta omnibus bills najja yatwazigoba kono zigoba balese mugugu bagala nabo gakakodyo kabwe akuyisaamu minyago kyobala banzikiriziganyiza naye kyebeka omunyago gwe badde bataddemu banga pale twagula badda mwagula yuko basise namuju nura mula ba budget eri trillion 7.2 tie naye zo kubanga action eri trillion nga 50 ngabiri bitereke byabagenyi byabakulu munye minyago gyabakulu kati ngabana bwebuleyo maso ate banane befula mu kitinge embaze nabadde wa president amugamba wategedde nako mulaga ebituli ne baswaza ne president medinse ko nabatuliriza president okujja okola kibata budget day nasoma budget eri eggwanga mu East Africa bonnanga bawuza budget ya Uganda esomeddwa eno giwana anti nungi nokera ku machano ogamba saji sayinize kati demo parliament bajikoleka amendment ekibuzo kijja wasomera kyeggwanga pisa president ngaina ne ba minister eggwanga walisomera budget jota sayinize ekibuzo ekyokubiri osomera okusomera budget eggwanga nogiwana nti dabadde nungi nnyo budget ya na Uganda eri pro people bitamba babi ulanga bali muri ekoro mwabiwulira ngaagiwana nomalo gisayininga nogisomera eggwanga ne bakuba mu ngalo abakwata ku matama abemisoro Jeffrey nebirala ne bakwata ku matama enchano jano ogamba ate saji sayinize eze mu parliament bagise ndoke nkomo gisayininge ani aswara kati tumuza ngamaliriza kana kantu katono nnyo nti Mr President kale kanga twaleka information ekizibu bwe twateekawo etteeka ntugamba nti buli nnaku z'omwezi nga 3 mu May parliament ebemala okukola ogwayo kiweereza opportunity president okujja ogisoma between 15 between etteeka ligamba nti wabadde wena ku 15 weeks biri zizayiseyo kakati kiri kyenda gavumenti ba minister tebateekayo mutima mutebenkevu kukola kintu kirungi ate ababakiikinga bano ba member ba parliament nabo ne bagamba tutrustize ba minister kibatwadde kati president omukisa ogumuweebwa nti bwamala okusoma priority theme eya budget wegena the checks and balances kubanga appropriation bill ebenanga bill endala zonna kasitete kali bena mu bukyamu kakati gankuleko sagala kufuka kiso kya mbuzi bwana Medi tutunulira omubazi ng'omusali wali anigina nze mbyogera lunye budget jefutuko namanyiyo bulungi ministry yefutuka police statement zawe ne bazeta ferwafu kwa kuziyisa ate bazirekera bulekezi ba technical staff ba ministry nedda ne minister abakiikirira naffe n'abaka parliament tukibeeramu tebakoma bukomi mu committee ba minister bagane ku budget committee ba minister babaayo soko demo ebibuzo biri babuuziza okitege ali mbadde nkuddamu ebibuzo Mr President tumubuuza budget giwasomera eggwanga kubanga budget yayisibwa mu budde parliament negenda ku desk ya president ebbanga eryo lyonna kumpi weeks 2-3 nga tinabagenda ku budget day era bapamu ne kalisesi ne tudde waka ndoza kalisesi ako akwa speaker budde president kumubuuza nti mbadde nsoma mu kano kali katya sakita ati agenda okusoma budget nga dabu kimu ki answered era najja nagisoma nga naffe tukkiriza ti buli kimu kyabadde answered kati ate enkera n'olugamba nti saagi sayinize mu mateeka mu nsi ez'abagunjufu bandibadde bawaaba n'okuwaaba kubanga kati mu mateeka amatuufu nandibadde nkugamba nti eno kati budget gyeyasomye omukulu gyeyasayinizeeko nga tumaze otuteekamu ebibye mu parliament ebyayise jjo yandadde kati ateekateeka budget dde endala n'asomera eggwanga budget empya bannayuganda ne bagitegeera bukyandibadde kubanga eri gyeyasoma kicupuli yasoma budget etali nsayininge osomera otya eggwanga budget gyotasayinize ali nogiwaana president kitegeeza president ayina ababaka baminister be yalonda abatamanyi kye bakola bali incompetent president ayina ababaka ababbi abali corrupt budget daffe yatukanga ng'egeze mu trillion zezo mulaba 7 mu something
ninga tubuuza oyinza okusanga nga actual nga bwe nkugambye ng'erimu nga 50 trillion ng'endala bitereke by'abakulu kati abakulu bano mu ngabana balabanga kyabatataddemu tekirimu interest z'abantu eziri personal ze zaleese obuzibu kangende ndope nawe nja kukulemesa lwaki balimu oluguudo lwewuwo president bwe badde basoma twagambye chairperson wa budget committee president abakutte kati mutusomere be mwabadde muyisiza byagamba nti byabadde patriotic esiyagi n'avayo n'asoma budget n'asoma locations ze katuziwuliriza batamaze ziwuza ntukuba mu ngalo nezaaka nga sente zibagamba nti ate ziveyo kati nze ndi w'Entebbe na grade B hospital abajjodde 10 billion zetumaze banga nga tulwanirira eddwaliro lirinanye president waffe nze nkaye na ddwaliro diteka ku mulembe oguli international kubanga president amugamba bulijjo ti eddwaliro ly'Entebbe lyolaba gwokyaza abagenyi ba VIP senga sitoke mukubira wana senga kuroti mukubira nalabe engalo ze bakuba zabadde ready bitu jagala eberengero ku mutindo gwa nsi yonna engalo zabadde zaki zile bakuba bani abakuba mu parliament ye anda kati siyagi ngasoma nga bagamba president yerabisiza nti yatali patriotic president yerabisiza kubanga siyagi jajja uliriza kamalizo information katono CBS etukomyewo ku mpeo ebulidde kikasatu zokukolesa awo 5 Honorable Kakembo kindabikiranga abantu abateekamu ebyabwe ebirala waliwo engabana kusinzira mu bino bimwaka nyonyo kakati fera tukikanyiza nakyo ne muganda wange kakoza kyogeddeko eminyago bana Uganda balabye eminyago kati sese namujuwe njogera ali mukomera oba mulimu blackmail si blackmail kwanga nagenzo kitunulira oli ba mu recordinga no mu recordinga kino kigula abana Uganda amaaso tedala budget je tuyisa bulijjo mu gwanga yeri akichi egendo kola service okweza bana Uganda no muntu wa wansi twagezo kizula nga mulimu abadde balina akakodyo kebakola akukuteeka eminyago mu budget bwe nali ku committee ya NSSF nga mprobinga sente za NSSF yatwateka nnyo minister wa agenda kuninga nga sente azitadde tumubuuza kuva NSSF we financing emirimu gya minister nenga asadde mu bilioni ze netumanya kati akakodyo k'eminyago kabadde kakozesebwa nnyo okuyingira mu budget y'eggwanga kakati kyemmanyi omunyago gugwa abaddemu emutuuka eyo ne gubalemu gabana ne batandika okwekuba engalike bo bennyini ba minisita kubanga be baleeta ebintu ku mmeeza beddoboozi lya president twena president ongambira nti mwayisizza ebintu nga executive terimu tewali kyemukola mu parliament sima ne bagirekayo nga tekoli minister kuva dda mu committee minister abaako ku budget committee minister abaako ne mu parliament front desk eyo neetuula wali ng'eriko ne attorney general waffe Mulamba nga bonna bwe bali bawuliza ekigenda mu maaso bagamba batya president bayisize ebintu bino nga fete tuli involved okuba kuwayiza na ku blackmailing ekyennaku ekiri mu kintu kino independence of the parliament parliament endekadde omulimu gwayo gukola era gukomawa ati manja kubuuza nti obuyinza bwa Uganda parliament ekyalina makulu butandikira bukomawa ne president alinga akugamba nti bwaleta banga yaleta proposals ze mu parliament fa bakiikira abantu ntumuyambako okutereeza kati parliament bebeterezezza ate kutena jojja buyinza kuyisa mu lugaayo mu parliament n'ogamba nti ate parliament byayisizza nze si byenjagala mwina kugenda ku priority zange kitegeeza nti emirimu gya parliament oba ogigijjeeko era ndabera ddala president ejja kujjencha nti kakati parliament erina makulu president alete budget ye eyisibwe ne baminisa be eveewo kubanga ne bona agiteesa ogenda gikyusaamu ki bona agikyusa nga akugamba wakyusiza priority zange toli patriotic oli corrupt ngate tugiddamu njenjabawo ndabawo okuwamba obuyinza bwa parliament ne bagijjako obuyinza bwayo okuba independent ekyo no kyabulabe tusetinga president etali nnungi gye bujja kubanga baminisa batuuka n'okwegana bye baakola ne bagambisa president fete twabikola babituyisiza mu nkwawa naye natababuuza ne bantu mmwe bwe nalonda muntu wa buli committee ne mu parliament mugitulamu ne budget committee mubaayo ne mu committee ziri mubaayo mungamba mutya nti babayisizaako ebintu nga temuliyo ani aleta koligenda si minister minister lwaki oleta koligenda ng'ogikukusa Julai lumu segeza gwoba otaddemu eminyago ne si parliament Kakembo Julai lumu yes omuyaka gw'ensimbi gwatandise ati gwakatambula ennaku 6 muteeka ki mubiru eri byasoma ekkololo oba bino ebipya kakati kankubuulireko tobulira nze bulira eggwanga parliament wagala okubulira eggwanga erina akatuli keeteekawo ak'emyezi 4 ate nekuba ne percentage limit ya 3% sobola okugiyisa katugeze tubadde tukuwadde budget ya milioni 4 kiri mu tteeka eryaffe erya Public Service Management Act tugamba kakati osobola okukozesa ku ssente ezisusse ku za budget yo batwasusa 3% ako nako kaduyindo bakatekawo okuyamba emirimu egisigala nga gitambula ne budget bagiwayo emyezi 4
nti ngatena bakubatenda kusoma bakwaye emyezi 4 kubanga musobola okubanga mufuna within that 3% nembako kyemukolere tukutandika ya 225 kati otunulira ku 72 trillion 3% of 72 trillion the trillion nga 2 point something 2.16 trillion osobola okukirizibwa okozesa sente ezo paka budget bwena aterera kyembuuza kyekyo president yasayinizeko ku budget adde asomere gwanga buto budget entuufu bateketeke budget de bamanyi nti budget yasoko okusobwa yali kikupuli tudde musoma budget kubanga kati budget yasoma budget yali sayini kati ekirungi abantu abawuliza leka tubaweereza information entuufu president bano balina obuyinza obwenkomeredde ku budget kakemba constitution kakemba tulinde budget kankuwe close budget de endala nti kankuwe close article ya 15 mu nyuma ya finance constitution ejina egamba nti kasita government ereta siringi yayo nti zino ze sente ze tugenda okufuna finance jikebere mu general chapter ya finance 15 mu nyuma 15 egamba nti section 4 article 4 egamba nti parliament bajuweereza sente nga government egamba nti ekitavu kye tugenda okukolerako activities z'omwaka omulamba ziri million 10 kati muino obuyinza obukyusa obu adding up obo okwawula obo okola ki okutereza ne mukola general consensus kati ekizibu ekyajjawo nti mwagenda okudiscussinga budget eyo owulira nga byonna mumaze okubikiriziganyako kati bano basimagola owulira basimagola ab'eminyago bo ne baga nti affe tulina kuyita wano kitegeeza kiringa gwe mwami Kakembo ona ne Kakembo ntukiriziganya ngenda gula bei mitwala 2 nentuuka okusasula emitwala 2 ekintu nga kiwedde no nga nti ogenda kumpa 7 kitegeeza oba ovudde ku ndagaano ekyateesa gye twakola kati budgeting system kasitogisobya figa ziteekwa okukwata kati the only person asobola okucekinga ku kyenkomerero ye president yasemba naga nedda ebintu gye twavudde mabega nga tukkiriziganyiza wano bikoze eki bisobyo ate reteka enyingo ya 9 emu obuyinza kubanga appropriation bill eringa teeka ddala lyonna oyawula oba ogattako ne appropriation bill yeri specific nti ya kitavu government services okakoza tweyanzege simanyi Wakakembo yina semateeka omina kusimu mbadde njawo noonyeze kakozo gundi nakuwanyusa onyo nate okubanyoni semateeka nendo zirazina 15 yakokuna akakuna erimu finance erimu general chapter ya finance yoba oyinza kugenda ku 15 ogero nonyanga chapter ya finance agambi at any time before parliament considers estimates ina mu section yokuna and yino jensoma wano jambali nsoma neka imam kasoza kagira tu sensonga ojja kusoma ka article ngami 15 nya article 4 imam kasoza oyulidde nti biri musi yaffe imam kasoza Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatuwuliriza medinja akudda okuga nti abantu bawuliriza nnyo program wano waliwo Dr. Jole Kabirizi ekigambo kye twayogeddeku ekya layini alina kyakigadde unaga nti banka za wano zo zaabasobera abantu bangi babuuka ono wajja bwati n'olwekyo abakola mu banka muwulidde muleme kutuyisaawo kuba tuli banene ne mubonyaabonya abantu ba bulijjo ng'ate nabo bakiraya nti bammwe bakozewo enteekateeka ya kaadi wakuwa ennamba anti n'ennamba zibaawe nebyo byonna abyogedde yabyogedde ono alina ne golden card naye naga sigikozesa ne bamuyisa juzi yamaze mu banka essaawa nnamba nolwekyo ekyo sebo tweyanziza kati tudde ku nsonga etuleese eno lwemunasoma wano hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'omusajja omu ku basahaba yagamba nti olunaku lumu nabbi yatubuulirira
ffenna ne tukaaba amaziga ne tukankana n'okutya ne tutya ne twebuuza ne bwe yagenda okumaliriza yagaa nti man raa nti abaliwangaala mu mmwe mani isu muddan tawira abaliwangaala ennyo mu mmwe fasayara ikhtilafin kathira baliraba ebyewuunyisa bingi olwaleero kyetubadde twogerako nti mu myaka 2 muki luno lwe lusobose okukola ki ne bajeti bwe yazzeeyo nemu ebyayogeddwako ne bbala mukulu eyogeddwako n'ekyo kyogambye nti ababaka ba paalamenti generally bayisiza kirala sipiika n'ayisaamu kirala obo bwonna bubonero bwe tubeere ne waffe bugamba nti bubonero bwa kiyama bubonero obutulaga nti enkomerero egenda esembera era waliwo n'ebintu bingi ebitambudde emabegako nja kusabayo olunaku nze nzijano mbyogereko kiki ekireese kino n'enkola eno yonna na bino byemulaba ababuloga bwebogerako abaana buli omu okwogera kyagala okutateeka kitiibwa mu bantu bakulu indiscipline na kino kyennyini nga bwe bakinyonyodde indiscipline empisa zaagenda ng'ate zitandikira waggulu era omuntu kyava akugamba nti nno made in Sereko mukwano gwange naye bw'akola y'ensobe emu ate ne muyiikira ate njagenda kumulabulira kumugambira mu katale kikyoga nti made mukwano gwange muzze ebbali mugambe bwe wafiirwa twali ffenna bwe twali mu masanyu naliwo naye kino kye wakoze si kituufu n'okimugambira mu nju ye mu kisenge okitwala ku luguudo mu katale naye n'akigaana ekivaamu byebyo nyabawo ekifaananyi kimu ndyoke nzire ku kino nakirabiddewa wano wennyini wentudde wano wabangawo programu ng'erimu class teacher madam class teacher ne class monitor ku bino ebitambula buli omu yalabye bibye omuyizi yagenza okulanga ebintu nga class teacher aba alaga walala n'amwambulamu engoye ne tumulaba naye ng'ayambadde bwereere kigambo ekyo kyannumye nnyo class teacher abawulira programu abambuliza kati nga mwali muwuliza programu eyo semebwe baali bagiyita erinnya nalyerabidde naye programu eyo yalimu class teacher madam teacher ne class monitor naye ku bitambula buli omu yayogedde bibye omusomesa n'omwana n'omuyizi nayerabya nti oliya musomesa we ekyo kyekitadde ekitugwiridde n'ekyo nkyagalira lunaku lwakyo bwende banfunye time mbalage abantu engeri gye bamenyamenyamu institution zaabwe nga bakozesa mmwe mwennyini ng'ate mwe mulowooza nti mwerwanako tudde ku kino imamu tudde ku kino nja kuwaka imamu kwamalugusanja obuzibu bwonna buli luddawa nakwada ati kugisome obuzibu bwonna buli luddawa imamu bulire eggwanga pulezidenti wa Uganda nsobola okumbuuza lwaki wawandiisa ebbaluwa eno ekyangu pulezidenti yabadde yeetegekera 2026 ebula emyaka 2 ng'atemye evvuunike lye erigoba abantu bonna ababadde balinga abafuusa abagundiivu nga bali ensonga baziraba bulala takyayagala badde engeri y'okukikola you incite public gye babalondera kati nabano ne bakiraba nabo ne banoonya ngono bwagambye nti biki ebiruma abantu malwaliro ambulensi masomero ng'ate batuufu 100 ku 100 enguudo awulidde nebagamba zigende eyo nebagamba zigende eyo buli omu ku babiri buli omu president blackmailed them and they were also blackmailing him ono kyakugambye eno kyakugambye honorable kyagambye nti abantu babiri bagenda ne babba bwe bamala okubba ne batuuka kugabana yadde babbye bwe batagabana mu bwenkanya ate no baagala bwenkanya bwe butaabaddewo ne beetema engalike ne bakomawo mungu n'abalabisa
eri abantu ja alhaq wa dhahaqa albatil amazima gazze obulimba bukoze ki busanyewo lwaki inna albatila kana dhahuka kiki kyalwadde bagantwige nti budget y'obuwumbi 7.2 trillion 7.2 teriyo wanji teriyo era teriyo mulimu bitereke by'abakulu anti okipuluvinga otya tugenda kusoboza omusolo trillion 3 muki mwemu zoke ziririrayibo endala zonna zirina ebizibu byazo 41 zigenda kuvaawa ziweze 7.2 naye 3.1 kwa 2 kwa 5.2 zirabadde ziriranaganyemu nti bwonaayitene bali gyetwewola kuba Imam Kasozi abaine sente zaabwe mu nnyumba baziterekamu nga bazitiisizza bino byemulaba bitambula bwe baba bazirese muzino tuziyita treasury bills mwetwewola bonds wetunakolera ebyo nga tutambula kati Mungu ekyo kyagadde akole ki atulage kati bombi abantu babiri ababbi babiri bwe bamaze okunyaga emmotoka ya Medi ne batandika ogitema atema omuntu ayagalako emipiira 3 n'ayagalako enzigi 3 n'ayagalako n'engini olina agamba nti nze ntutteko ki buutu n'omupiira gumu ne steering olutalo we lwavuddeawo kyekino kyebagambye kakati Mungu n'atuyamba kati ekyo ne tukiyiga naye ekyakabi bano baagala kubeera bagamba gye tuli bagamba sente tugula ambulance byoyise ku lugenda ku lugenda ngenda kuddayo munoonyerezeko mu detail ko lugenda gwe bogerako ate bagambye amuleeta yani ye minister wani owa finance kakati ate bwe yamuleeta ono kwe kugamba nti lwaki bano ate bamuyisa kivandulo president kyabayita corruption naye akulira corruption mu Uganda President Museveni oyinamu omukono munene lwa nsonga ziri waddira ebintu bibiri ebyamaanyi n'ebikozesa to corrupt the minds of these people era bw'owulira wali ebigambo maama wange byayogedde ku mukolo bwe yagambye muleme kutunuulira corruption ng'essente zokka zebawa abantu Uganda eri mu buzibu buno ogirondere otya ba deputy assistant RDCs 3 n'obaleeta ku time nga toyina sente za zitambuza birala nabo baleete nabo bongereko burden eyo nayo form ya corruption kubana nababo ba preparinga ki 2026 minister bwaba yaze nayogera kino naye mulimo gwe yagusuddewo ne gumulema okukola n'aba parliament bwe kyazze nabo ne balemebwa there is the abdication kuwamba abdication of your responsibility okusuulawo omulimu gwe gwadde obuvunanyizibwa bwo nolowooza nti omulala agenda kukola ki agenda kubukola obuzibu buli luddawa weereza information ati kugenda gambe kusoma kati awejira subsection 4 at any time before Parliament considers the estimated of revenues and expenditure laid before it by or on the authority of the President, an appropriate committee of Parliament may discuss and review the estimate and make appropriate recommendation to Parliament. Before Parliament, kagambo kana kuna mugemba kateke kola yini. Ugo mulimu twagukola. Nga komiti ni minister nga wali twagukolera wamu ne kiri wanga wali nakikirira akakuwadde kiriwa yes kakati president akikola naye akoleka gambo before CBS FM 88.8 CBS FM edakika zino ziri 17 zakati ku ssaawa 5 nkwebaza okuba yakatwegattako edonatandisa naawe nkwebaza yakatwegattako tulinamu honorable Kakembo Mbwate Kamwa ono James Kakoza honorable Robert Sebunya naye atuuse netubaona Imam Kasozi nsonga ya budget niyo nayo munyumiza Imam Kasozi naye mukwano we yafa bamuyitanga ngwa Musasi bamuyitanga Kyanjo Hussein Kyanjo twatandika naye radio wano kwano kwange nanyumya nagamba nti enyumiza akagero katano banyumiza ababiri nenkajjukira Kakembo ne Kakoza naawe nangamba Kyanjo
tolwa abamukwano bali babiri ne batambula ne basanga omunyago tebasanga omunyago ne basanga ekisawo kya ssente mu ddungu nga bamukwano nnyo kaakati nga mulimu ssente kati omunagamba nti wayi Medi genda ogula emmere musewulyeko ekitulye nono n'asigala kakooza asigala akuma ekisawo ne Medi n'agenda ogula emmere balinjala yiye balumye Medi atuuka eyo ajjukira nti sente nyingi azirabye afuna obutwa abugula ajja nabo abuteeka mu mmere kakooza yasigadde wano naye afuna ejjambiya agiwagala ateme ensereko ng'akomyewo ono lwakuma bwati namutema ejjambiya mutwetu gugweri ati sente nzimasa nyanga nayenjala ng'ennuma ate n'alya emmere eri ey'obutwa bomiiso nekikola ki yekolojende oyo ndowooza bannange nga maliriza olw'obudde nzijukidde kyanjo ndowooza emboozi eyo naye mugiwulidde erina kyetugasseeko naye kyenjagala okugjamu mu ekyo nti okukkaanya ne mukola ekituufu kyekisinga obulungi singa bakkaanya ne bakola ekituufu bombi baali badde tebafudde ate n'obugagga ne babugabanda mu makati ne babalansinga naye kati mu kino kyetuliko olwaleero tulina obuzibu n'abo be bayita baminisita oluusi ntendewalirwa nabano ab'ebitiibwa bonna kuba bano bonna benna bonna babitiibwa bahonalo ekigambo kyange honalebu kino njagala kukisengula okukibajjako lwaki bempi bangi mwetadde mu state of hopelessness si kivumo state of hopelessness kitegeeza okutabanga tolina ssuubi namulinga abalowooza nti biri ebimu bwe mutabifune temujja kubaawo naye njagako kakasa wano mu studio tulimu abantu 6 basatu be baali babaddeko mu palamenti basatu tetubangamukko naye ffenna tuli herese tuli bulungi n'okuwuliziganya singa tutuuka ku ekyo eggwanga lyaffe tujja kulinunula baminisita actual parliament kyebasobola okutuyamba tuddeyo ku tteeka ery'abaminisita bennyini bali bameka 32 so si 8 5 tusooke tubagobe ekyo kimu olwokubeera bwekiti kati buli gwe bawa ente ekifo mu kifo ky'okukola kyateekwa okukola agenda n'alaganga omuwulize eri president kyemuyita respect naye ng'ali under fear ali mu kutya naye bw'alaba ekituufu n'alemererwa okukola ki omukozi wo yenna oba omwana oba omukyalo oba omwami wo ebbanga lyakutya buti ng'alowooza kitiibwa fear ng'akyayita respect ebyo byebibaawo kyendaga okusembyayo bino byonna lwaki byabadde bwe biti abantu bonna ne bavaamu nga bewemuse kubanga Honorable Kakembo akulaze nti president yaswadde gwe Medi mu bigambo byo n'otulaga nti okusinziira speaker kyeyakoze entebe y'obwa speaker yaswadde kakooza n'akugamba ne ba MP bano abaddira kino ne bakiisa ekivundulo nabo ne bakola ki nabo ne baswala ekireeta ekyo kiki bonna abo bonna benjogerako accepted to be compromised bakkiriza nti at a given time ti basobola okukozesebwa ebbanga lyemunakkiriza okukozesebwa ne mutayawula wakati wa kuzimba ggwanga lyammwe nammwe ng'abantu mujja kusanga obuzibu kwanze kakati nze Imam bwombuuza nze oba Mawanda oba Namuju nze sibanenya kuba na bisawo bya ssente mu nyumba zaabwe bayigira ku mukulu President Museveni yasooka mu Uganda okugabira abantu essente mu nsawo ekyo kimu President Museveni yasooka mu ggwanga lino president okugabiranga abantu ebbaasa z'essente ku mikolo mu lwatu president yaweereza amabugo nago ne bagogera mu lwatu n'anoonya tagakwasa n'awandiika amabugo aganti anyumu eza mukyala ajja n'omuntu we eza omukyala oba omwana oba oyo gwayagala gwagakwasa ne bwaba yadde nga si yagenda okakola ki kati ekyo eyo fomu eraga
okwonoona enkula y'ebintu. Kakati president yafuga banka kuba Bank of Uganda bonna balimu babe ate yefuga banka ziri endala. Ekimugaana okuwa Imam Kasozi sente ng'aziyisizza mu system yaki y'ebbanka Imam n'azifuna ku akaunti ye kiki ategeka kimu to destroy any trace gyemuyita corruption. Therefore n'abeeranga yakulira ekyo bano bonna ne bamuyigirako ne batandika okukuuma ebisawo byabwe muki mu mayumba gaabwe mu ngeri emu. Olunaku olulala ndi kubuulira ekisinga ku ekyo Mungu bwali bampangazizza naye ebintu nga bwe bitambula fenna twezuule sigenda kubaleka bulesi kubanga mugende muzikirire olwabi ne bibadde wenga imam abantu bamu bwali badde obaga nti eno embeera etegeeza kino bakole kino buli imam kati kyenjijjako buli mimbali ekisooka kigamba nakyogera dda wano buli omu agende yeezuule ategeere kikyali omulonzi weezuule owakuwa minisita weezuule president nawe genda oddemu weezuule oyo president Museveni owakirana mu mukaaga buli muntu ng'ayagala akuwulirize kiki ekyabaawo n'otandika mu bikujjuko bino ebifu bye bakolera bobote nawe kati byoziremu nti abantu abanjagala bakoze bakaddiŋŋana emirundi mu myezi ng'esatu guno gwali mundi gwakusatu ebyo byonna wabuze olinga ali mu buwambe. President Museveni gwe mmanyirawo waalibadde tewakkiriza kujja balirese ne bakola ebintu byabwe noganti nabuleka ne bakola ebintu byabwe naye waze wadde oddamu bintu byebimu ate byonna nga bikulabisa mu ngeri etali nnungi era abantu abagezi Obote yabikola ibabikola byonna Nyamulunga Kasese 27 Ebushenyi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah n'olekyaba Oluganda njagala buli omu adde yagambe yeezuule tukkirize tugambe bannange kati ali kololo anti bagambe tukkirize tugambe nti wetutuuse tulina abaana tulina abazzukulu nze mbagamba buli lunaku 65 gyendiko ebyange byenjagala mu nsiko mbikoze ki obimazeeyo naye nyinayo muzzukulu wange wa mwezi gumu Aisha bakamuzaala wa mwezi ki soli omulala wa mwezi ogwo gumu Aisha agenda kuddawa ng'embeera efaanana bweti nga buli wamu we tugenda tukaaba nga systems tuzoonoonye nga tugamba we are demystifying nga twonoona. Nsaasira nnyo abagenda okusikira President Museveni mu bukulembeze bw'eggwanga lino muliraba kinene Sebunya kakati emyezi 3 emaze nga twali waneera kakati twali wano tugamba nti tulabye nnyo tikiki ebbanga erisigaddeyo ababaka bayingidde panic mode panic bwe balaba fa abali ebweru ne bagamba laba oli bwatambula laba akasuuti nange nfaanire bwento kawedde mu langi bwenvamu sisobola kuva mu palamenti muno nga tegudde olubege nga sensibiridde takyagenda mwina classic takyagenda muwani wa classic takyatula mu business class laba gyatudde mu ka economy bwama nakuyitako atudde ng'embuzi akuba kajambo watatudde obugulu bwegase obugulu wano watula waliwo ne fridge waliwo alayaweesa okugula akugula bwati kakati ebintu ebyo byebireeta fear waliwo ne fear gye bagamba false evidence appearing real bwakulaba bwati mu mbeera eyo nalowooza nti ate oli bubi nnyo okumusinga naye ng'ate oyinza okuba nga oli bulungi lwaki toli mu panic mode eyo. Ekyokubiri nali ku radio oba ku TV oba ku radio ne baga nti parliament eno ng'ababaka bano bennyini bamaze okuleeta ekyo kye bayita president kyayise kati omunyago schedule allocation schedule gye baakola bo bennyini bagirinda bagitambuza bagikola tebagitwala mu budget committee yayitawo buyisi oba abantu batuulawa ne bakola allocation etambula era ku mikutu egimu oyinza ogisangako. Kakati eyo
bwogitunulira bwoti bo bennyini ababaka bwomusanga n'omugana naye kino nagana mbutuufu naye naffe twabadde tuyiseewo twabadde tukoze eki tuyiseewo naye nze nabagamba naye nga mwagala okujjako okuswala kuno mugende mu palamenti temwogera bingi muleete motion for reconsideration ekomyawo ya president bwe mumala mugende mubaze committee kubanga appropriation kutambuza figure tekyetaaga na kwogera bingi kutambisa figure from this vote to vote yeno from this vote to vote yeno musirike naye bwe munaayogera mujja kwemulisa kakati akakolyo president keyabakola ng'awandiika bbaluwa ye erimu ekyo kyategeeza ng'abagamba ate mugisome mukole ki kati bwe yagisomye obusungu ate ne bubalinnya ne bubeerabiza akandibadde akafeke tetusirike tetume kuswala kati obusungu bwe balinnye bwe buti ne balyoka bafukumula ebigambo eyo hansard esaana kuterekebwa eyo hansard esaana tugitereke as reference kwakakoza akugambye nti abantu babakola budget bagijjeeno wansi mu magombolola negenda ku district owa district ayongeramu bibye nejja mu ministry ya local government owa local government ayongeramu bibye kasita aba yakusetingira wookoma zanyira mwezo zekugambye wokola ki budget ceiling beera zanyira mwezo kakati parliament yakoze bamukulu kakembo bano kakoza kyogedde ekyo nti bwe batuuse ne waggulu ate bo ne batandika okukola ki okupakira obusuwa obumu bwe batapakidde eno wansi nagati gwendabye otunula bulungi kati gwe tukwongedde genda okola enguudo z'entebe genda okola amalwaliro g'entebe gavumenti ekimanyi bulungi nti ab'entebe bakoze bajeti yaabwe kati gwe zino zobapakira procurement plan bagirina eddwaliro tebalizimbira mwaka gumu tukolera mu budget bayita incremental bwoba onookola ekintu osooka planning n'okola kiki kino ng'onozimba oluguudo n'okola feasibility study n'okola kiki bintu bingi byokola kikutwalira emyaka kumpi ebiri si kyokka twalekawo mu health twalekawo health strengthening system ezimba health center 4 ezimba health center 3 nga buli kaseera buli bongerako kakati gobo ofubutuka inzo nonga nti abematuga muzimbe city school abemkiryagonya muzimbe city balizizi otaddeyo sente nebizijja kuddayo nettaka tolirina toyogedde ekyapa wekiri akati bannaye akati onyumira bunyumizi gamba nti medi muwadde naye nga tajja ekisawo munyago gwa kakembo bwenkuwa sente sokolege bwenkuwa sente wali kibayita absorption kati engeri gyozikozesaamu sizikuwa lumu zikuwa mu kwota esooka eyokubiri neyokusatu neyokuna naye bwe wata onnakola biri era ne bwenzikuwa tolina kyogenda zikozesa kyova olaba nga ne districts n'ebitongole bizza ssente lwaki bisaba essente ze batapulanningidde kukozesa kakati wano kakati akasembayo mbadde mwogera kubanga ndozano si memba oluki olugenda okwogerako memba National Planning Authority twateekawo yaki kwako nebyayogerako kuba kino kinzizizaayo nyina pepa gyensomesa eyo ku university ediringa n'ebyo social planning mu pepa gyetya social planning somesezamu section ekwata ku ebyo ne parliamentary act nebandi byebakola kati kirabika bali twateekawo butesi bantu kutuulaawo kakati Planning Authority ekisembayo planning authority nayo wagibuusa kubanga muvawala katukiro bonna babibuuse muvawala naye bamubuuse naye bamubuuse kubanga planning authority national planning national development plan bateekawo kiki kyolina okukola mu kiseera ki nodipo okitegedde NDP kati tuli mu 3 tugenda mu 4 era bingi bitulemye okukola mu 3 tubitutte mu yeddako eyokuna tebitulemerwa kuba nti twagala kubikola naye sente zirina engeri gyeziflowing empolampola golabanga akasoobo naye keeku
akasaanidde kati abantu balaba bavuugula oluguudo tubadduka bwano Saapolo kagwa naye batandika oddupulaningira emyaka ena emabega bw'olaba contractor ku site manya kitutte emyaka ena si kuyiwayo buyiyi ssente naye planning ne contracting visibility study okubala materials ezina biochoose nebirala bina bino okuba planned properly kakati bano bannaffe bo bategedde nti akalulu kajja okola ki oganti bakole edwaliro lye Matuga nina mulonge batekeyo owente oleba wadi omusanyifu nnyo owente basanyuse bamwadde 10 ati alina okuzikujjako kubanga 10 biliyoni sali munyago yazitujje atali mu munyago walisabye wazisaba ye yazisaba kakembuko wasaba sente esente byetwogerako esente ziri enzibe zali mu munyago bwe batuuka kuzigabana ne bakayana ow'amaanyi zonna yazitutteyeka kyoli kyekikabyoli kakati gwe information ku munyago guno sente sigwa zisaba wazirabiddeawo ku meeza ne director wa Entebbe Grade B Hospital yajja ku parliament mu budget committee era bwatuuka nedda tubayita nga ba commissioner banga ali kulevu ya commissioner Entebbe Grade B Hospital tekyali general hospital nga bwe yali emabega nti ekulemberwa medical superintendent kati it's a regional referral hospital ekulemberwa commissioner mulamba akajja sebunyawulidde kwekyo olaba gye yajja teyagenda mu health committee yagenda mu budget committee teyajja na minister sirika teyajja na minister yajja yekka oli kyayogerako nti bayise ebintu ng'abantu tebali kubanga budgeting emala mwaka mulamba olakugamba etandika mu September ekyomukisa omulungi Kakooza yakola budget act ne mukulembera nga chairman nitukola Kakooza ya myaka 17 ngali ku budget gatavaako kakati nitukola public finance and management act naze chairman we kati ebyo ebintu twabisenga naffe twali twagala okwesikira system zaliwo mwazirekawo system tobuuka majjo ate n'otuuka ku floor ne weeswaza nolerembuka bino nolerembuka biri kamba bulire ekisembayo gusembyayo abantu betuna bamalamu essuubi nga buli omu akola kyayagala nga mukikweka mu independence nga bakikweka mu parliamentary independence waliwo enjawulo wakati wa allocation na appropriation bibe byanjawulo government allocates gwogugo gwakugamba nti nga bw'otadde ssente wano katuteekako stamp nti era woogenda oziteeka omwaka nga gutandise kyabaita bati ekyo appropriation era mugenda nimusoma figa mulago sente bweziti butabika sente bweziti oleme kuzijjawo era n'amateeka twagateekawo agavayamenti reallocation tokkirizibwa gwe accounting officer kukyusa nga tofunye lukusa mwali mulwanyisa bida temwagala mukabida akonna twagala nga bwekyali bwekiri kanti katono nnyo 88.8 CBS FM. Edakiika zino ziri abiri zokka zibula okwera essaawa 6 saawa eno yakunywa kacaayi togeza okuva awaka nga tonywedde kacaayi bw'oba okanywedde kacaayi togeza n'omuli n'ogumu munnange okutubanga ofunye omugaati nga tukozeseza prestige tugeze okuva awaka nga tulidde ku prestige margarine tumulya kubanga ajjudde ebirungo naddala vitamin muli vitamin A vitamin D vitamin E ate B12 bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana be prestige margarine bawomerwa omugaati ate n'okukula obulungi bakule bulungi nga balamu ate nga bagezi amasafu prestige margarine matono ddala kiyamba omutima gw'okukula nga mulamu mu ngeri yemu osobola okukozesa prestige n'ofumba chapati n'osika chapati n'ofumba amandaazi n'ebirala byonna prestige margarine ali mu bipimo byonna ebyenjawulo ate nga asangibwa mu supermarket zonna ne maduuka gonna prestige margarine ali delicious ate nga ali health saako n'okubeera nga ali yami abaleeta prestige ono bannaffe abachapa enterprises akolera sabbuuni oli gwagenda okwoza engoye ayitibwa jama ne sabbuuni anaaba ayitibwa lanzo prestige margarine chapa enterprises bali mu kikuubo bye bakuleetera prestige ono
omukulu w'essomero lya Mpigi Mixed Secondary School Haji Mustafa Nanfumba ategeeza abazadde bonna nti visitation day ku ssomero lyabwe eriyitibwa Mpigi Mixed School yankya ku Sunday eno enkya okutanga n'essaawa 3 ez'okumakya otuuka ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Mustafa owa Mpigi Mixed Secondary School agategeeza abazadde nti mujje mulabe abayizi bye basoma wamu n'okulaba ebikwata ku byenjigiriza by'essomero lyammwe. Mpigi Mixed Secondary School erikulibwa Haji Mustafa ategeeza abazadde nti nammwe batannama kumala fees nammwe mujjukizibwa kusasula kubanga ebisale ebyo byebitambuza essomero kufuna obuweereza obulungi olusobola n'osoma okutambula bulungi. Mpigi Mixed Senior Secondary School tukiza nti the sky is the limit. Alanze Haji Mustafa Nanfumba omukulu w'essomero lya Mpigi Mixed School nti abazadde nkya mujje mulaba bano ku Sunday ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 11. School fees zasigala enze okubanja ate akusaba ozireete. Ffe aba Gazania Estates Limited tusangibwa ku Akamwesi Mall Gayaza Road. Tufune ku simu 075 58 734 wa 079 58 734. Biki bitukola fa aba Gazania tutunda n'ogula ettaka. Tuyamba family zine ebizibu by'ettaka ogezanga okufuna letters of administration, certificates of objection, tukola ne ku byapa, tukuyamba n'okuteekateeka estate yo, tusenda n'okupunta kye tuyita surveying ettaka n'ebirala bingi. Wetwekwate twesige fe aba Gazania tuguddewo kaakati jangu Akamwesi wetuli kaakati tuguddewo. Tulina estate zaffe eziri Kasanje Greater Ntebe, tulina Ekijabi, tulina ettaka, tulina ettaka eddala lirina Kasajja Gayaza Road Kalagi, tulina ettaka eddala lirina Kifuma, tulina Enkoko Njeru, tulina Iziba, tulina eka 10 tuzitunda mulundi gumu, ziri Makindu n'Ekalaga tulina eka 2 tuzitunda mulundi tujja nti ate mpeka 5 ku 10 zonna tuzitunda zonna mulundi gumu. Ku nguudo endala nnyingi nazo tulinayo ettaka. Kati tufune ku simu yaffe eri 075 58 734 oba 077 58 734 fe aba Gazania. Omulunzi wenja kulemereka nnyo. Omulunzi suubiri lino era ogenda ganyula mu bulunzi bw'enkoko. Company eyitibwa Conversion Feeds, erinnya likwate Conversion Feeds, etegeeza bulungi bw'enkoko z'ennyama nti mwenna baleetedde akalungo kabayita intraco concentrate okatabula mu mmere y'enkoko ez'ennyama. Kalimu calcium kubanga akalungo k'enkoko z'ennyama si kalungo k'enkoko z'amagi, bintu biri bya njawulo. Kati boogera ku nkoko z'amagi, akalungo bakayita intraco concentrate kalimu calcium oyo agumya amagumba. Kalina ebipimo bakapimye ne bakateereza bulungi ne beetegereza mu proteins ne vitamins ebiyamba enkoko okukula obulungi. Akalungo kayitibwa intraco concentrate bukatabula mmere y'enkoko yo kalimbata mu mubisi nnyo, omubisi ekimala nikitegeeza n'ekyumba ky'enkoko tekiba kibisi nnyo. Akalungo ka intraco concentrate bukatabula mu mmere y'enkoko, enkoko eridde emmere eyo omuli akalungo ako aka intraco teba na masavu mangi nikijamba okukula obulungi. Intraco concentrate ke kalungo enkozo zikalya era bwe zikalya zikula nga zenkana zitwa kyekimu ebirungo ebimu ziwenkoko nkoko yenkana sekoko endala eringa ejjuba nga zonna zaalya birungo naye enkula yaazo kaakati wonke buli baga nti okuswala n'ekyumba kye ky'enkoko leka abantu kukusekerera teekamu akalungo kayitibwa intraco concentrate. Enkoko eridde emmere omuli akalungo ka intraco mu wiiki 5 zokka ebe zitowa kilo 2. Kati ku bisimu ono baga nti abange njagala akalungo ako empulire ku paalamenti yaffe bali ku 078 2 92 08 wa 07 07 2 6 Sebunya Kigali. Kakati statement ya president ya Honorable Kasaija yali statement of fact ngayogera ku miramwa eminene ejiri mu budget yeno kuba budget esese bwe bati era ebitongole bingi buli statement yayogerwa mu budget speech
ebitongole bingi aba CPA abaki aba stock exchange mwe bajja emiramwa gye ba debate nze kumpi weekend na mwezi guno gonna it's a statement of fact, is scientific. Akati tekyategeeza nti president bw'asomye statement eyo oba ono bakasajja bw'asomye statement eyo ne president n'akoonamu nti baali bakoze appropriation nedda. Appropriation tukugambye figa ku figa gwawolereza president yasoma ki president kugambye yasoma ki kololo statement ebeera statement of fact ziba themes tugenda teeka sente mu bavubuka teboogedde muwendo. Appropriation kitegeeza vote by vote tugenda teeka emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo 7 tekitegeeza nti president bamama amaze osoma wali president maso g'abantu mweno muwulule buwuluzi president maso g'abantu yasoma kisebunya yasoma statement si budget priorities yasoma budget the intentions yasoma budget abatasoma budget ekyo madde njagala kyokka ekyo abasoma statement eyo nkola mpya sinkola mpya sabunya kakamalize tumalize abawuliriza bakitegeeze kitege nti bwensoma president bwe yajja kololo bwensoma speech president bwe yajja kololo yategedde bwenti ngali maso g'abana Uganda teyasoma budget kati kankubulire ki yasoma baluwa bishop bw'agatta omugole ate sitagenda mu honeymoon si yagenda mu honeymoon okitagedde ekyo mpulira seeka wano bw'agatta abagole mu muzikiti biba bikomyawo ate si yagenda n'omugole mu aleka kaswera tubuza wogenda okugatira abagole babaawo naye kati tewabaddewo omugole kati gogenda mu action gye bagendamu ffe kati tugamba nti emiramwa gino gye basoma president gyasoma ye budget speech kati tuconfusinga bintu bibiri abagole babaawo naye mu kiro kyetufunye okusaku kyabaddewo omugole teyabaddewo yawooye ebbanga abawuliriza bakitegedde mutyaba saka mutyaba ekibuli yali ampoowa mukyala nga yaliwo fembi twaliwo mutyaba n'atuwoowa kakati yabagoberera kwafuta pate yabagoberera okugata bwe bufumbo namulaga bana nemugandi bana abane batugata ne twazadde mbye tukola medi okugatta si bwe bufumbo nze kyenkutte kwata kino Imam Kasozi kyenkutte Sewunya agambye abantu babeene president bali kololo teyasoma budget yasoma yakola budget speech medi ekintwala ekindeta kugunde ekindeta wano kamalirize mwogere Sewunya maliriza tugeze ekindeta wano ku CBS kuba mmanyi nti abantu radio no bagikiririzaamu era bwe mbanje ogedde akagambo mmanyi bakakutte bulungi ubwo mulimu gugamba nti kyoyogedde kyekyo nti kyekyo statement of fact president yasoma budget speech naye teyagabula sente wali abagabula sente bazigabulira mu parliament okitegedde vote by vote ekitegeeza nti buli essomero gundi baliteekako sente baga nti education tuyiwadde sente bweziti niba wandika paka ku milioni emu mu emitwalo 2 mu 3 ne siringi 3 ebira mu parliament naye eri kololo kyo kiba kiwedde abange omulamwa tusuubira era president yayogerako yagamba bugambi sina kyenyongedde yakati kyenyongedde this is okay kakati ekyokubiri bannaffe bano mu parliament bebane ataba mu kugabula sente tujjakera ku macha nga bagambi tuwulidde abaserikale nga bakaaba nnyo ffe tubongeza tulidde abasirumisa nga bakabanya aba artsi tubongeza anti okaye balina obuyinza anti bwe banaakola ekyo nga balowooza nti obuyinza kyekyo kitegeeza then they are wrong tebakikutte bulungi president yasalawo sente mmeka ze bateekawa bwe muneeteeka mu kugabula then okulabirira oversight munaamukola mutya 88.8 CBS tezigenze mu budget committee ekyo kyo kyewuunyisa buli muntu kakati bwana Sebunya owingi yono muwanye ekitiibwa naye awo saagala abuze abalonzi n'abatuuliriza abali ebweru njagala nkubuulire budget bwejja gyetandikira etandikira mu budget mu committee si mu budget committee etandikira mu committee zaffe nze twako education
je tusoka tu discussingira policy statement za government zonna yani minister abawo ng'omukise akikiride executive president ya complainize mutebi baddemu yani nakulaze nga tutandika yali taliyo sagala monenya kati yala musomesi ndipo tuva eyo mu committee jebigenda nedda jebigenda eyo mu budget committee yani minister naye akola ki nayo minister abayo ng'agenze kukiikirira interest za executive president kwatula yakyalinga executive je twakola ekyo bwe tufubutuka eyo nitoka tujja muki mu parliament okuyisa ebiwandiiko ne mu parliament je tuyisa ebiwandiiko tetutulayo fefe kababaka ba minister bonna babayo ne prime minister abayo no amagezi awobula kuba president kuya mateka atone jeno naye abayo kakati kankubulire bwagamba iki kigamba alimbye amazima agogere ndi president Museveni appropriations twakola yes ye priority ye priority ya president Museveni ya njawulo kuyaffe okugeza sendeze yatemyeza atu omukono bakwatira musefulia andi kyafude gamati boma mugati fora babadde kale babbi bwate no yagala okuba wamanchi limanyi omunyago no okutano ogulya bwomu ayina tuba mubbi mu enkanya baba mubbinga muri babbi bwate maganye kanda kubanga uredi bigire 10 billion zayo namalali amalaga wesende 10 billion zive ku grade B ani ozuwa loko gatonyonyode roke kanzije katono kanda bono lubachoya kansoke nebaze yakula bali mu studio yabo nganze lubachoya ngate mukulu medi nsereko tuwelezo bulungi munaye kakemba akumanyi ngasanyuse nnyo kakembo yaliko musajja wange mu DP agante yali mukodemo mukodemo wange sejemba lunkuse yafumbe wange katuzoganya ate na muko ngonge yafumbe uwe namuzena muwa kato kakombo muko tunudde nnyo neze mufunze nabadde nsanyuse nnyo president Museveni okuze ebbago mu parliament mbakakembo nti bayongeramu trillioni endala kikinga kyendowooza naye lwaki naguddewo ekigu bwe nawulidde nti ate president Museveni etteeka alikomezaawo mu parliament ngaliwo ssente eziva ku bintu ebiyamba abantu ambulance malwaliro simanyi ddagala biki nga babisa simanyi ku baloko simanyi loko yajja wano songo yagenda bajja buzi wano ne balemerawo kati babawa ssente era ne bazanyo naye bossewongu yenge bane mujja mutukube palamenti enamba mukulu kakembo neyisa ebintu ebyo omuntu wawansi katana natimu kyafunamu somaza ngamba palamenti ya Uganda ne sipika wamo tuli mbuwambe president Museveni kyagaaki ekikola tuyanziza hello sebuliba sebo bale kuweereza tukubagana nabyo si byangu nange yensi ono muzukwana mu amale mahadi ali ate muganda wange wendi wano ku muzikiti wa diniya alhamdulillah ntumbudde Imam Kasozi nkubamusiza bonna booleesa olwaleero naye Imam Kasozi yakyogerakaawo medde eggwanga lino lyonna lyafa kati kyekiseera tweddemu tweddaabulule Imam Kasozi yagamba atya Imam Kasozi yagamba tiride eggwanga ayogera ayagala kwesimbawo naye ayagala kulya nono naye abalina okutereeza eggwanga lino balina kubanga tebali mu buyinza bateeseze eggwanga kubanga medize kyeŋŋamba tetaga oba ne constitution yonna eveewo president kati mpuliddeawo omukulu agambye wennansana mbu president mumuleke yalina okugamba president bannanga eggwanga sirirye eggwanga ligende constitution buli constitution egabire buli kintu ne president mumutisa ebintu bingi yawa kino yalonda ono bannange eggwanga lyetaaga kuyiwa litereere agambye male brother eggwanga liyiwe hello webale kuweza mukama wange mune webale kuwuliriza obanze munagomba mukwaya Gerard kwaya agamba ki tetulina buzibu tubano kavule stage ekirinnya tutumbudde CBS anti nsi ogiwulira bwetagala nese buli banze kyasinze okuntabula nabadde nsanyusa nnyo nga president ayisa ababaka nti budget bazyongezaamu esente zatateekamu nga ndowooza tatulumiriddwa nga ffe abantu ba wansi nate kyamazeemu amaanyi esente kuzikwata taziteekamu loko yaani loko nze nga nze nasuddawo nendowoozaamu yako engeri gye tugenda mu kalulu nga kasembedde loko yandi ba campaign ejja ayagala gulira bagundi yo hello ali ku simu hello sebuliba wangi webale kuweereza sebo njogera nani ono sebo Talema Alona munakyuka
ensi olya bweserera ensi yaserera dda imemba na Media Callers Association abakulu kambalamuse Imam Kasozi Sewunya musajja kazi ojja onolambika ensonga kyokati Kakembo agambye ayagala kusomesa ate yali eri mu kunyagulula kide banaye Kakembo mutujoze kyova Kakembo mutomedde mulwanyisiza nnyo President Kyagulanyi Center mu ku nsonga y'obubbi era katumwebaze nti ataddewo essula y'okulwanyisa obubbi ne President Museveni katumwebaze n'alaba nti Kyagulanyi ono wasuso kino kyalense kankole ki kankigoberere ekirwanyise kati ebbanga lyonna ababadde mu Parliament ebisanja 5 twagala okubabuuza zino ssente zonna nga mubadde muziteekamu era nga President Museveni yagamba nti anaatera okwefiira kati akola bigenda kumuzangulu nti kituufu bannange agenda kwefiira. Hello. Bali kuweereza mwami Medi. Tali munange. Nomande ali solukaya. Owai. Wanji. Nazanya omuzanyo baguyita nga Bukedde Wanyenike. Yesebo. Nakuzanya ko kulabako. Nagulabako. Tukugala tugende. Amoli bonaze. Nze ntese yange. Nze ngamba nti ababaka tebagenda kututegeerera bagenda kwetegeerera. Bonna babadde basaana tubalinde badde wansi tubasuume bonna kubanga oyisootya etteeka nga gwe twasindika ebirumira kitegeeza nti naawe gwe twasindika togenda kukola kyetwa toyanze Kakembo sibula b'entebe tugende. Ab'entebe njagala kubebaza abadde bawuliriza nekyejagadde bategeere nti Parliament egezaako okukola omulimu gwe lwakwa tuli mu buwambe. Omusajja akyogedde bulungi nti Parliament mpambe ebyo baddeyo mwabirabye. Abalonzi bonna njagala okubebaza n'aba NRM badde mu Parliament amaze abadde bagalaba ne speaker n'atuwangula nawuliriza nga abalonzi bagamba nti nedda ye nagamba nti yes kibe so ebyo n'aba Uganda bo babira batweka ku minzaani oyinza otuteekamu ffenna omunibasi nti ffenna tuli babbi ne mulimu abalungi si bonna nti babbi nolwekyo batusabire obweza tuliko tuli mu gavumenti yawamba edda ne Museveni yalaze nti Parliament yagiwamba omulimu gwayo gwokola appropriation yegikugjako omuntu omuzadde bwagula ennyama ekiro n'asooba namuwa ekifi n'akiwa omwana n'akirya omulala n'akiwa omwana wa neighbor enyama yakulya ku Sunday kane bobo okuba emiggo era osaasiramu kubona okubandi abye enyama n'agitwala wa neighbor nabye enyama n'agiwa omwana we ayinza okuba taata ng'omwana we muboole awaka oba tugeze omwana